Kakati akatambi kano ow'ensisi kayiteko. Gwalina ensisi kayiteko. Ssenkaggale gw'olaba oyo azze okubba n'alinnya ekikomera ky'abandi bulungi nnyo ayingira agenda bbe. Bw'alinnya ekikomera ng'agezaako okubuuka geeti agwe munda mu kikomera alinnya emmisi ng'ali eyo waggulu n'alyoka akkirira ennume y'ekigo n'agwa wansi amagulu n'agamenya. Amagulu agamenye amagumba eggumba ne likutuka bwe liti ery'okugulu. Naye okumanya Katonda yatonda omubbi. Loodi ono bw'agudde okugulu ne kumenyeka takaabye yadde n'okkuba omulanga nti woowe munnyambe emmenyeza okugulu wa ageze bugezi n'ayagala adduka agende agenza okusimba okugulu kumbe eggumba lyakutuse. Kwe kutandika okwewalula ng'omusota ne yeewalula adduka ave mu kifo baleme musanga. Ssebo ye azze okubba ng'alowooza bano abantu babba tebasaba. Omuntu abeera mu nnyumba ye ng'anaasaba ng'agenda okwebaka n'agamba nti ayi Mukama Katonda nsaba ontaakirize ku babbi. Nsaba balabe bange obawe ekibagwana. Katate gw'ozze okubba ogudde mu ssaala z'oli yeebasa asabe nti Mukama ntaasa ababbi. Essaala zikola. Essaala yiino ekoze. Kati ono agenda kufa nga tazzeemu kubba obulamu bwe bwonna. Kubanga alemadde okugulu kukutuse. Atayinza n'okufiira mu kkubo n'afa obulumi ng'omusayi gumugwamu kubanga waali tewali yadde n'eddwaliro. Obudde buno obw'ekiro ssaawa 8-9 ani yagenda omutwala mu ddwaliro ku bubbi bwaliko. Kati ono ekitundu kimuwonye. Ekitundu kimuwonye kati olabye bw'onaddamu okubba ng'olina omugulu gumu. Abantu basaba n'agamba Mukama ntaakiriza ababbi. Mukama njagala ontaase ku balabe bange. Mukama olowooza essaala Katonda taziwulira. Essaala aziwulira. Kati essaala ogiguddemu. Kati Mukama ebyo byakola ababbi. Good. Kati ono afiiridde ku mulimu nga balubu. Kakototseko vidiyo y'omubbi ono olabe engeri gye yeddiseemu ennume y'ekigo. Olabe n'engeri gy'avuddewo nga yeekulula. Yazze atambula azzeeyo yeewalula nga musota ng'akutuse okugulu mu bufunze alemadde ng'abba. Teryamukutteko, teryamugobye, teryamukanze. Wabula waalinnye alinnye emmisi n'awanuka waggulu n'agwa n'amenyeko okugulu. Vidiyo yiiyo. Kakati kino kibayita okufiira ku mulimu. Kati ono afiiridde ku mulimu nga balubu. Afiiridde ku mulimu nga balubu. Azze okubba amaliriza yafunye ebizibu n'ebisago. Babadde azze okubba teri n'omu amugobye, teri n'omu amukutteko, teri n'omu amukanze. Wabula azze okulinnya ekikomera agwe munda, atuuse waggulu alinnya emmisi ebintu ne bimogoka. Ebisenge ne bimogoka n'alyoka akkirira wansi nga guffene. N'agwa okugulu n'akugwira n'amenyeka. Okumanya ababbi bazibu. Takaabye namu yadde n'ogamba nti woowe munnyambe wa. Yeekulula nga bw'omulaba ali mu kugenda n'ekigulu kye nga kimenyese eggumba likutuse eryolaba eryo naye yadde n'okkuba omulanga ageze mugeze kuba emwe
Katonda yatonda omubbi. Alalala. Katonda yatonda ekigambo omubbi okosya Katonda. Senkagale yadde n'okubako ku mulanga. Yadde n'okuwuuna muno okukaabako n'agamba bannange mu kugulu. Ali mu kwekulula asobole okudduka. Ayagadde okusimba okugulu kuno ndowooza nga tamanyi nti eggumba likutuse. Agenza okukusimba bw'ati ng'eggumba lyakutuse dda nga tasobola kutambula era ali mu kwewalula asobole okudduka ave wabadde kugamba wagwiridde. Katonda yatonda ekigambo mubbi. Olaba mukwata bukwasi ne bamukuba miggo ne bamukuba emmeba nga takaaba. Okimanyi nti omubbi basobola okumukwata ne bamuteekako ebipiira ne bamuwokya buli kimu n'atavaamu yadde n'ettondo ly'ezziga ng'agamba bugambe nze siri mubbi nze munzitira bwereere naye nga takaaba. Naye omuntu bamukubi luyi n'alyoka akuba omulango ogw'omwanguka okubula okwekutula nga bamukubye. Kati ono singa tabadde mubbi, singa emiranga gyokka gyakaaba, singa emiranga gyokka gyakaaba ne gyakuba nga tabadde mubbi. Naye olaba abadde mubbi naye baaba takaaba, oyo gwe bayita omubbi. Kati kino kibagwana. Kati ono afunye ebibye. Ono Mukama ataasizza society. Kati ono omubbi omu awoneddwa. Kati agenda kulemala. Katulabe bonaddamu okubba ng'olina okugulu kumu oba bozza okubba bo babijja mu bubbi. Katulabe bonaddamu okubba ng'olina okugulu kumu. Good. Ndi musanyufu nnyo ku kikutuuseeko mubbi gwe. Mujojomizza abantu, mukaabiza abantu amaziga. Omubbi ayingira mu nnyumba yo n'alyoka n'akuleepingira n'omukazi ng'olaba. N'akubanja sene n'omugamba sirina n'alyoka akutematema amajambiya. Lwakuboona oba tabadde nakisi naye baba n'ebisi muno, baba n'obwambe muno mu mpale. Okugulu kukutuse. Okugulu kukutuse. Ono ekitundu ye kimuwonye. Ate gw'olaba ono asobola n'okufiira mu kkubo ng'agenda nga yeekulula kubanga obwo obulumi bwaliko bwawulira. Eryo eggumba nga likutuse omusayi guba gumuvaamu n'obulumi. Obulumi busobola okwettira kubanga oyo gw'olaba wanaekululira atuuke ku ddwaliro. In fact n'abantu bamusanga muko bayinza obutamuyamba kwa kati bamutya. Bajja mugamba ofuniddewa buno obuzibu. Bw'ate ngudde ajja kulimba ngudde mwala. Kumba abadde abba. Nze nina omuntu gwe mmanyi gwe baamenya amagulu. Nga emmotoka yamutomera ne amagulu gano gakagwa ge yatomera. Emmotoka yamuyita ku magulu bwe gati. Amagulu ne gakunkumuka gati amagumba. Naye musajja wattu omusayi gwamuggwamu n'afa. Ne bamutwala ekiruddwa abasawo ne bamusaba ssente ne bamugamba tugenda kukolako nga tolinaamu kasente. Musajja wattu yafa. Yali kyali wange nga mu maanyi nga tukola ffenna mu kifo kimu. Kati ono omuyaaye kirungi. Katonda asasula. Oza bubadde ozza okubba bosi basabi. Nabo basabye nabo basaba ne bagamba Mukama Katonda. Balabe baffe bawe ekibagwana. Balabe baffe bawe ekibagwana. Tutaakirize ku babbi. Goloze essala ezo Katonda taziwulira. Sebo zze gojjobbe ogende. My friend. Biralamu kati ennaku zino essala zikola. Ne uyita basala abantu bekola ki? Abantu be protectinga. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebali nnyo kuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu mukola omulimu gwa mannyo nnyini ddala. Okusubscribinga kiyamba ggwe. Okusubscribinga kiyamba ggwe. Gw'ofunamu kubanga eno y'ensibuko y'amawulire. Gw'otagenda kusanga wantu walala wonna. Ate nga tetuvuma, tetukonjera, tetuwaayiriza. Tetuvoola. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkiddamu okusubscribinga kiyamba ggwe.